ebya Stasha Mayanja ndoza mwabitegeddeko olunaku olwajjo. Stasha Mayanja embeera nga bwe yabadde bangi beebuuzizza nti ate ebya Stasha obuzibu bwavudde ku ki. Stasha Mayanja n'olunaku olwajjo abajjukira ku Sunday yaliko ku mikolo gya President Museveni, n'olunaku olwajjo mu nomination e Kololo baamulabye ne beebuuza ekibiina ky'abawejjere National Peasants Party akyakirimu oba, kubanga olunaku olwajjo basunsudde ne batulaga nti omukulu Robert Kasibante yagenda obbakwatira kaadi, yagenda obbakwatira bendera bannaffe abawejjere be bagenda okuba yagenda okubeera presidential candidate owa NPP. Kati mu nsonga eno omukulu ono yeesimbyewo ategeezezza nti ebya Stasha Mayanja naye bikyamusobedde, naye bagenda kutuuza olukiiko olw'amangu kubanga baali bamanyi nti biri bya lunaku lumu obanga baali bamuwadde ssente ng'obudde buyiseewo, naye ate ebya Stasha Mayanja atandikiddewo wano bw'ati. Olwaleero mbadde saayagadde kuwa Stasha Mayanja budde olw'ensonga nti muyimbi ng'ekibiina ne bannange tugenda kufulumya official statement ku nsonga eyo eya Stasha Mayanja, naye nga bw'omanyi abayimbi ayinza okuba nga saagala nnyo kwogerera sayidi ye, mumanyi kigendererwa kye, naye ffe omulamwa gwaffe gusigadde guli mutuufu. Naye abantu be bajjaaji, abantu bajja kujaaginga bwe balaba nga kyeyakoze kituufu bajja kusigala nga bamuliko, naye banalaba nga kyeyakoze si kituufu era bajja kumuvaako. Nze nga nze sobola kumuwa nnyo budde kubanga ndi ku mulamwa gwa ggwanga lyonna, njagala kuyamba bantu. Kale ate nga yakulira ekibiina kati ono yafunye kaadi bw'agambye bw'atyo, agamba nti ebya Stasha Mayanja bamubuuzizzaako nti ekya Stasha Mayanja okuyimba ekkolo tekikosa mu kaluluko n'ekikyate byanjawulo, so sisuubira nti ekyo kinayo kitwafekitingira. Naye nga bwe nkugambye nti before the end of this week ekibiina si maka ga muntu, nti nsobola okuvayo ne mmala googera, ekibiina kiba kinene, kubeerako kye tuyita National Executive Council, tujja kutuula tujja kufulumya official statement. Kale bikyamusobedde omukulu kuba bamubuuziza oba Stasha Mayanja yabadde anoonyeka ssente okutambuza campaign kyabadde kitya hulira. Nedda nga bwe nkugambye sinaba kufuna information kuva gyali olw'ensonga tubadde busy ku bino bye tubaddeko, naye bwe tunaba tutudde naye mu neeke tujja kufuna information then tujja kukomyawo amawulire. Kale yoyo nno omukulu gwe bayita Robert Kasibante kati yalina okugatuwa kubanga ne bookuba essimu za Stasha akadde kati wali azikwata. Atubuulidde kubanga bannamawulire bamubuuzizza emikono yagifunye atya, kubanga ulira sibu batusinza okufuna nti Electoral Commission yatuwadde confirmation ng'obudde bugenze, so okutegeka ebintu ebyo byonna in a short period of time kimenyamu. Naye n'ekyokunoonya emikono basaba mingi nnyo, cause okutambula district ezo nga tukuŋŋaanya emikono si kyangu. Naye Mukama tumwebaza nti yalabye nga eddoboozi ly'abantu nina okulikiikirira, abantu ne bampa emikono okuva mu district 98. Fact nze nsize n'okutwalayo emikono emingi as per now kubanga ne Mwami Museveni ndabika mu musinze. Kale bw'atugambye bw'atyo atubuulidde engeri gye yafunyemu emikono gino kubanga nga bwe nkugambye nti abantu baffe advantage emba nayo tinkiikira abapeasant ate nga abapeasant be basinga obungi. Kati buli bawulira ekigambo ekyo nga nange ndi peasant banguwa mangu, naye ng'okutambula jjukira olina okozesa facilitation kulaba ng'onoonya emikono egyo, naye Mukama atusobozesezza tubimazeko. Kale ye mukulu Robert Kasibante yeesimbye ku kibiina Stasha Mayanja kyakulira. Stasha Mayanja ayimba ku mikolo gy'NRM buli kadde, kati yategeezezza ebyo tebigenda balemesa kuba ate nga batwala entebe kubanga nagamba bakyasoomoozebwamu n'akasente tebamanyi mbeera wegenda kuba ate ng'etambula. Nti ekizibu batusaba ebintu bingi, engendo nnene ate nga babyagalira mu short period of time, naye ng'ekibiina bwe twajjidde mu kino tuli beekakafu nti obusobozi tubuyina obujja okusobola okunoonya obuwagizi mu Uganda yonna. Njagala kwebaza bannayuganda bonna naddala ba peasant okutuwa obwesigwa ne batuwa trust ne batuwa emikono ng'ekibiina, ate n'okunneesiga n'okwebaza bannakibiina okunneesiga obakwatira bendera n'okwebaza akakiiko k'ebyokulonda newankubadde katukaluubiriza naye at least era kamaze ne kankiriyalinga n'empitawo okubeera pulezidenti addako.